Leero njagadde tulipresentinga ebintu byonna tuleme kuwekwasa munekwasa nnyo mbu simanyi biki leero oli mu silent majority naye owulira quality people power eri naye quality ogiwulira anti people power eri nefudisi yasomye ensonga zonna oyagala abantu oleme bawulamu sagala kwawula bantu enalemu eriwa NRM ate mwawukana wa silent majority bebano neero olaba ku eno neno ogiraba ng'eyitamu nnyo twale eri so baganda bange njagala tutandike tutemeteme enseko zizitawekiyonda awummulemu kuba yagamba awummudde tutambule n'abaliko siwe kiri kati ono afata ono kyakola ono kati aliwa ono ensinge teyisa mutwe sima so baganda bange balamusiza mwenna bakategatako yeze Farouk tuba tuzze tuba tuguse ne Isma waji buza ku bantu tutandike bannange mwasibye mutya Farouk azze nanga nti no era simanyi Isma bantu bonna bafunye ebintu kaye yafunye emmotoka 2 ne mwana Farouk kati nze Isma mungasegase nnyo mirwesi tategeera najja ndi mu kiti kirala ne mwana muteeka mu bitititi ebirala nze Isma ne bwoga nti no ompadde helicopter sinze muntu afukamira kaye yalaza amaalo owai kaye oba bakulira wajjajja waabwe bana abavubuka abasooka ne balya emmere ne baleka ennyama nti asembeyo namulabye akaaba n'okukaaba n'akwata mu maaso kati kaye alina emmotoka mmeka kuba waliwo gye yafunye ewambuga teyafunye tolaba nga yeebaza emmotoka byali just gundi awo bamugira bugizi kutaka amavivi nze nali era badde manyi kati kaye alina emmotoka ezi kuba banga ne wakayanja yafukamira okiwulira ne wagenda wa Museveni yafukamira kati simanyi oba kiri mu kalica ye naye nga kaye kasitooli mu benzi ekiri bangambye yalugirumu kati tunayitawo tutwalako oyo olaba yafukamiridde yalaneeke kati yahamu nti yabadde upik UPK ye mukubi amabibi mutaka omwana yangambye mbulaneeka agende kato ne bateerako ziremba ayinza okuwa Lexus naye ng'olina levini agenda vitizi n'agitema bamuwadde vitizi kale nkulukaye nkwagaliza nnyo emikiso ze n'emikisa kaye olaba omuntu akuwadde emmotoka oddako kizimbe kaye saayo nooninga ekizimbe so Isma ekindeese wano tutemeteme wiiki nga bwebadde politics ye kati atabuse tokyamutegeera atandika butandisi ogenda ba confused omuntu wagambira Farouk nti mmanyi ebyobufuzi aba atuttemu kaki katayimu tokeera bukeezi bugubugu ebyobufuzi siki si bugu kyowaba bonna abawerekera bugu mugenze muba disappointed owidde akayimba kaganaga tugendagendayo wa Khalifa tugenda Isma tugende mpola kansoka ntumire ku baganda bange bali Liverpool awo ne Manchester bakuŋŋaana ne balaba ekintu baŋŋambye nti ovuma omusajja waabwe omuntu yenna agamba alinanya ekigambo okuvuma ku Isma aba ali mayopiki kwe kulaba ebintu muki mu small terms nze sivuma bantu nze analyze issues tebayita kubayiko yeta bavumi n'oleetaani Isma bavumi ensi bamanyi nze nkunnyonnyola ensonga wabula obuzibu bwa mutima gwo gusalawo nti Isma leero ntaddemu inchi 8 mu mutima gwo nze mba nkubulidde nga wakikola ki nga wekiri baganda bange baŋŋambye Isma nti omusajja oyo be Liverpool abasinga be Liverpool ne Manchester bangaye muganda wange omusajja oyo gwoleeta omusajja wafe akuba mukuba atumalamu bumazima ne bagamba no kati bw'oyagala nkwongera amaanyi awatali maanyi nze nkwongere ntya amaanyi nga gwosazeewo olemera awatali maki maanyi nkugambye omusajja press conference mu mugabe nti zigenda beera mukono oba jjinja mulabe chaos ya Joe Biden temulinayo structures temulinayo ki structure kati gwe olwokubanga Farouk wofulookinga n'oyingira najjeera okiwulira olaba abantu bangi olwo n'olowooza abo bonna abantu baki babo if Bebe Cool akera ku makya n'agenda ennamawojjolo wajja bulawo abantu abakuŋŋaana
baba babe bonna si babe bazze kulaba bebe kulu gwe balaba ku TV kati gwe no presuming nti aba abantu baki babo si babo mulimu abajjiramu abatali babo tolaba ku bayimbi bano bagenda kuyimbira babe wayini bagule sikani simanyi baliwa bali ejasi eno kyoba omanya mu Uganda mulimu project yes Museveni ne Bobi Wine the project ezitambula whether positive or negative less people are feeding on them okitegera even namwe aba people power mu feeding ku Bobi Wine ne mukirayini ngambo era simanyi ebina amakulu tabiwa makulu namwe benyinja bawa makulu kuba no yayogera ne bwakuba essimu tagikwata so nze mbankubwidde nga wekikola ki bwe kiri nzize mbibuuli abantu bangi nimbulya Seginya niga tolifuna kaadi eyo tojja gifuna tagifunyera tagenda gifuna ne walwana atya isima tutandike mpola tutandikire mu entertainment tutandikire mu politics wotandika osewo gwe host gono okubawo yesewo Oliver Satai yesewo tutandike ndowooza ne muri violent abantu benarem walabya akalulu kamwe ate akalulu katono twajja tutya bulijjo musiba kuba people power twajja tutya how did we come wabalabye how did we come that is simple ako katono how did we come twajja tuluka mirambo ate ngolete ensenene tubadde twagala balaga nti temugezaako ne muyite eno kubanga one thing gwe wosanga abaluganda nga balwana omunajjamu munne erinnya ate bakwatakwatali waabwe kati enale muyo yabagadde balaga nti one if you want to fight for anything you must fight inside NRM ate if we can fight like this linda ko tunakwata kugwa yagala kumulabe so one thing kyoyino okutegera ko NRM ekulaze ebintu bibiri teyerabiranga bwe yajja mu power muli batemu tetwerabiranga ngeri gye twajja twajjira mu luki mu lutalo kakati goba otaddewo nga mulina ba propagandist ku internet aba promising anti mission mbu vote or bullet nga tutandika okulaga mu exercise twalabye namwe mulina ba Bobu Yanga beerega kati okweregalega mu martial arts no kola action kirala walabye kyabadde eno simanyi shema isingiro mwayo omusayi yes ate bantu bamuga ettaka lya Afrika odira baboto nga lya Rwedi blood has been pouring ever since time immemorial si wa leero yes blood has been pouring sije kipye mugero tugamba so twagala balaga bitu bisatu we are good my ideology we are good in capability we are also good mwebe bemulowooza nti muli good ebyaki street mwabaladiko tulina element y'abaladiko wolaba football nga England ine bahuligani mu football goloza England tesabasiba ebagalawo they sell England Premier League more English Premier League singa Spanish League for talent oboko nyuma but the marketing capability ya England to sell ne selling abahuligani ne selling ompira ne kijire tukubanga Premier League most trending ki kati NRM mazoka kasaba na Uganda nti weda mu buzibo bambulungi we have you so we tuba nti tusamba gwa street mu gusamba tubalazeeko kaba kawowo tukayina weziba ideology ku TV mutulaba mutemba yona bali representative ever move omuntu omu mu bukoti bubiri senyonyi for we have many people we can send many people online on TV on radio akalulu kamweke kamu abantu mwe mutugamba covid mwakubye ziraini mwabadde mu line bakana bane bangamba isi moyo mubuze kyakigena maso covid wali faluko inotegera covid wali naye covid wali but olwokubanga Uganda yagenda neteka abantu bayo ku zero medication protection bwe bakiyita neetateekawo projection bantu ba Uganda tegerawo obulwadde buli real how
nti wo sirimu we yajja abantu bagambe Masaka waliwo amujjanjaba simanyi mumbwa simanyi ki not until Phil Lutaya we yavaayo prominent ki person nakakasensi nti obulwadde bwali bukola ki bwebuli. This is when Ugandans came to do what? To realize. Era nagamba Uganda nti temusobola kukola zero prevention in a state nkunsinga efudde abantu mu America wawa mutadde abantu mu perception nti bulaika bulwadde bwa buliki bwa bulijjo moso buli bwefaananyiriza ssenyiga n'okukolola. So kati abantu Uganda yalina otteekawo ne we yandiyazise buli afe mulago naye nga mumuziika mu covid style abantu ne bafuna perception nti obulwadde bukola ki bwebuli. Kati bwogattako nti politics are raising temples na blood pressure politics prevails over all along. Kakati awo rules Museveni yazitaddewo si yazimenye naye gwe individu atasobola kwekuuma lukuutana principal judge wa government n'otuuka n'oba akalulu kakutte walozanye ku matatu waliwo kye tuyita okujja oba wali okubye ku nnyumba mu kapiira noga oyidde okitegeera kati akalulu kajjiisa nova ne mu mbeera z'obuki z'obuntu no proceeding over. Kati ne Museveni yakirabye nti NRM yennyini yemenya amateeka. That's why is raining in agende esemba buli agenda abagamba mubasibe okitegeera he must put a voice mubasibe nga ate ekigendererwa kyammwe kyawedde mwakimaze ye Museveni ate yagamenye yagataddewo naye ati okulonda mwakutegeera nti gyekuli ne mutegeere ennonda gyerino gye mulina olonda naye ate abantu ku kulonda kwennyini ne bagenda mu layini kyemugamba nti mwali temulina pulaani y'okulonda okwo mwali temugirina pulaani yali yakusimba mu mugongo kuva dda yagiyisa dda Museveni nga primary zigenda baza kukola ki kusimba kubanga he wanted to spend less okitegeera era NRM yafunye mu spent less naye anti mu covid nanti abeno bakomplay bagamba newe bakuŋŋaana bataano mugamba baveewo anti interest z'aba individual policemen g'omusajja yamala emyaka 18 yasoma n'agenda ekabale akafuna akalimu goloza bote balina mutima si Museveni yabalagidde era bolowe bajjeeko ennyota waliwo bajjeeko ennyota abaatawaanya abaagenda mu parliament ennyota bakoze eki naye gabi kati eno heated moment what do you expect from a DPC who has just got a job in Buyende to let you ate bamugoye ku mulimu nti government za Africa ziri complex nti ebeera yegatta wamu n'ekibiina ekiri mu pate. Kati Museveni ye ateekawo etteeka naye kati imagine nga Faruku obadde katebe kawempe ku police station bakakuba obwa DPC ebuyende buli wolaga bukofira buki bumyufu you are answerable igwali answerable oba tena answer nga they replace you. So what does the person do? He will deploy katonga okinenya Museveni kyemukola ku side ene sife government refused bali be babikola naye nti order zibeera from above nedda ekyo kigamba abantu bakiyingiza mu bantu nga X nga we muyina ekya mafia mirundi yabateekamu ekya mafia buli gwe bakola ekintu akimanye mafia talirabika. Kati ku endi amanyi wagamba gwe babbya akalulwani teti ba mafia gwe babbya sukaali nti ba mafia n'abuziza akasenya n'atero tugamba nti ba mafia yes kubanga ng'essomero bakuterawo find X wali ogirabye itukyanoonya X naye muli babi ate tutya kubanga enkuŋŋaana twazirabye teriyo leveled ground mu African politics wasiga oli mu government expect that you will never get favors and see government yobote gwote waliwo wadde muto muyobote nga balangi bagambwako it is expected wobeera nga oli step child yawa kati topabira nga ice cream w'omufiriji tuli bagundi bamujja na nyina yes oli mujja na nyina ate opapira enkoko esigaddewo linda omwana wa waka agigaane ate omuweemu n'essaawa ey'okwekyusa just in case amalozanyazanya alabire eddala oba tagyetaaga olyoka ogirye naye omwana mujja na nyina atuuse waka apapa opapira mu firiji mama osi yali awaka okimanyi obadde eribbali ozanyazanya please linda abaana basomye kabojja bali fenna tuli kyekimu abaana bonna oyo yakulimba era bwe bagamba naye oba okimanyi awaka
nti maama jali alinawo ababe babiri Abudu nga gwe omama we yanoba ali kata tobamira bintu bya mu firiji. That's how politics. Yeah, people power. Yes. People power muli mwana mujja na nyina. Ate otandise mujja na nyina yugira kulumbe yugira ki. Lindo abagamba omusika. Obuze kyase omuntu. You are not in that position. I sympathize with you. Mbabulira naye mbadde mu government nyingi. Kugombote ng'omukako wagamba vaawo lwaki obu wali gy'oligaziwa. Kugwamini abakakwanga tobanyumiza. Yes. Kati kugombote abalwanyi ne beeyisa guno gw'abanyankole. Binayisa bakola batya mu abaaliwo. Binayisa tewali kyaliwo. Yatutawaanya butawaanya. Deba Abaganda ajja ku bufuzi n'abamalira obudde. Yaleta program bufuna tuli mwambulira. Ine kyeraga tubalabamu ebintu bya Kabaka yekka, ebintu mulese ba blogger ba tribalism, mulese ba blogger batakaka amayinja. Because uloba yatolina strategy. Okola buli kimu. Kati mulinga omuntu ali mu katebe yekwata buli wamu. Isima nga tetunagenda mba blogger. Anita yagamba tetujja kuba kageti ke kuyingira wa. Namulabya akaba kageti bakagudde. With discipline Anita mwamukoze mutya. Twamu discipline nze tali ku ground. Yes. He said he has the padlock to Koboko. Namulabe ekiro ku front line ayogera mbu ate they jumped in the face. I still have the. You don't have any padlock. Sit down. But people came from. Yagamba mwaina ine ebisumuzo bya kageti ke Koboko eyo. Butera kati ate mwagenza okujja. Yagenzo va mu kwetenga. Nagambe waliwo abantu. Kirungi nnyo taata waabere ne legacy. Awutyo. Okiwulira? Kati waliwo abantu nga balayidinga ku legacy z'abaki? Z'abataata. Kati oyo Dr. Ayume abadde akola mu State House. Myaka 15. Mutabani wa Ayume. But what is the legacy of Ayume in the area? Ne arrogance ya Anite. To have maje, idisi. I have constructed many things. I have houses. Sit on your houses and start collecting rent. We want people who can work with people. Totuwula lyokoze. You have a must wealth, keep it. Naye abantu bano mubakozesa bukozesa kye. Ate tukozesa ki should we omuntu mwaba mu fronting nga ne mumuwaga. Twagamba continue otukufronting ogenda berawo forever. We are fronting many people. Younger attacks are coming. If you serve and honorable people tell you to rest, go and be on your balcony. Watch. Yeah. So mwamutadde to everybody who is trying to disorganize kuba wakuwangu them you are petitioning. Don't waste our time. Naddala ng'obaddeko mu parliament. Sit down. Anite mumbadde mu kyamwetaago ba. Tumwetaaga ajja kugenda ku bwambasada Seychelles Island simanye yo yonna twagalayo bambasada. Mwali mwamukoowa? Nedda ffe tukulekera abantu ate ffe tumukooye. He is very competent in government. He is still a minister. And so senga tumukooye twandibadde tukola lishafu. Tumugambye mu bya NRM. Otyo genda mbantu bo babuuze nti baba kwagala. Every person bano bana balukuntana 11 MPs bagudde nabalabye. Yes, this is NRM. It is for the people. NRM is for people. Akolima. Yes. Ukolima ki bagamba ka abantu tojikwata ko gonosalawo jikwate ko nogera Museveni alina favors is different. Ne wakola namwe ekintu bana Uganda bamusonyiwa ate batya golindiga gubakozesa. Kati want people in Simeo Nsubugazi area vote Museveni bajamulo. Kikutegeeza abantu Museveni bamutegeera. Naye gwali lwaki ogoberera bugoberezi senga wayimirira ku principles ne bakutegeera. Teri bajigaana. Bonna abagenze mu NRM nga bavudde mu FDC simanyi we party se bonna down. Anywa simanya Akim simanya mwabayiye sife bantu babantu bakulaba dazi Museveni alina akuuma akakebera mbwongo. Museveni takebera gwoba oli Simeongo gati bagikwatako Museveni gakyayagala. Yes, we are in the same room. Yekimukolera naye ekasanda Museveni gyabeera. Abantu bo banyi abekasanda bo bagamba Museveni nedda bagambani Simeo gwe n'obikyusiza mu kkubo kati bakujjeeyo Museveni yalina obuzibu ng'agenda nazze. Tugende ku Lukutana namulayo n'emmundu kyekigenda mu maaso mu bantu mwesi bategeera buli violent. Bwe tokitegeera waliyo power struggle
n'abanoonya obufuufufu mu Western Uganda waliyo power ki struggle kuba mu kitundu kimu nali juze Lukunjiri nga Wajimu Muhwezi alina lubiri eri Watu Mukunde eri wa Besigye kati fene Uganda tetulina ba people mu society mu Buganda kubanga omuntu ajja kubwe mpinga mupangisa noddamu muwulira nti yazimba egulu kakati ankole baludde mu power they are grooming power ki people kati that's why akalulu kaki kamaanyi tu abanyankole bo bategeera what does the constitution seva mu Baganda abalasana egamba ki nti oba oweza abantu 5 nga baba wa constituency kati nga bagenda kyobola abagezi zonna zigweta Masaka bazikoze eki Shema simanyi Lushere kuba bamanyi the importance of being in what in a parliament kati mu Uganda Central we don't know the importance for tukitegeera nti the more you are in parliament that's the more accessibility to power that be kati eri mu Western Uganda bo bagezi bajje no ne balobinga obutundu bwabwe ne babutemamu eri nga bw'abantu batono bolaba abantu Franka tumwebaze bakiikirira bavaamu abasemujunganda semujunganda abantu bakike bavaamu abafranka tumwebaze emirundi 9 abasemujju banje nnyo okitegeera kati msijjo government nga kati eno gye mulina opposition mubaleke mu constituency nene kati n'obanga okiikirira kira naye senga kira ebadde mu kyalo senga bakagitemamu emirundi emeka nange evamba MP bameka kati awo baliwe batusingira nti semujjajjo omu bo ne baleetawo aba eri kye mukola kyetukola tutadda kuba yayo kati gwe n'oleeta omu netugende Kasese netugitema netuleeta abantu 9 gwe n'oleeta omu ewakiso abene bagezaako okusaba banaye tukechulekechulemu ati nga tuleetewo Muganda nga mpuga wakayana n'embidde ng'olaba bali wakayana kati kasita Masaka oyagala ogitemamu nga tuleeta bedi bwanika n'embidde ngabagana okwatagana tugamba mbidde lwaki okwatagana n'empuuga fuga kintu kyo nga tugamba bedi bwanika ninawo manyi wali kuwa president ati mbuga akufuga eri mugamba Jim Muhwezi bugenda okera nga bayomba Abaganda obamanyi nga mu West ne mu North batusingako ekintu kimu kiriwa babeddeko mu power bamanyi Abaganda tetubangako muki mu power bonna batulese mu power banamba Lujega binaayisa Lujega ono simanyi twagala Lujega namba luki Lujega kati zino tribe eziruddeko mu power zina kyezikoaki kyezitusinga okitegedde bw'olaba abantu b'omu North omuntu abakiikirira emyaka 2 why bamanyi nti okukakinga eriiso ya speaker mu parliament kikulu tifaluku yogera Muhammad Nsereko kolaki Semujunganda kolaki kati speaker waliwo MP nga tabamanyi tali kulonda kati obadde wakajja myaka 5 novaamu okitegedde beba abafa ne batategera nti yali ki MP now ziri areas era kati Mau onotero omulaba nga wabatayise mungaddamu nga agenda muki mu parliament why Mau Odongoto Latigo abo bonna mu myaka 2 why asobola okuba nga alina relationship ne Kuteesa n'amama Mbabazi eno mu committee gye babeera Kadaga gwe gyotalibeera connection asobola lobbyinga kati gwe MP omupya mu parliament ogenda lobbyinga nani totulangona kakiiko kali kategeera kosase ate kati mwagala mujjayo ate muteekeyo omulala kati noli ajja kuba tannayiga nzigi emyaka 5 gikole ki giggweko balinga bayinaani Lukuutana bayina Jim Muhwezi ayina banene mu government ono le bajja mu parliament to assume position to get a balance kuba mu parliament jofunya balance kutusa ku bwa minister do you get it I get kati balekayo ne bakomyawo Jim Muhwezi ne bakomyawo abaana baabwe nga ati baludde nabo why to keep the trend kati mu Kampala ate ne tuyitirira okuba gulidi
nti Lukwago mujewo mutekako mangu Latifu katekako wa familia ya polisi wa familia ki mucha tukyali mu nitty-gritty tetuli mu power era kyovola abantu wano mu Buganda Lukwago waliwo yesanga ne Latifu nga mvuganya n'atamukwata mu ngalo naye Besigye muntu tumukunde ani ne baba tebakkanya kasite emmotoka zisukka Masaka batuula awamu wadde nga bali opposite ki mikolo mingi Besigye gyabaako nga ne bali kwebali ng'ekibalesi kirala for them they are mature fe wano kye kigaani tukyanoonya ssente za kugula ttaka ataano ku kikumi yes bali balina values ze balwanira nabaddeyo tebakyali ku basic small interest ayagala asigale nga holding omumuli ebujumbula kati Lukuuta n'abaddeko principal judge advisor waki wa government kakati oyo wakwatire mundu kikutegeeza it's deeper than just a vote waliwo ekikyamu nebo balina stronghold zikati baludde mu power bamanyi kyekitegeeza fe tusanyukira nti omuntu yayisemu MP abanyankole bamusanyukira tebamusanyukira milioni 3 ate nga naye atunda ente ze buli ayina amata gavaamu milioni 10 ente nyanga azifuna neddeira kama amata gavaamu milioni 10 omwezi ng'omunyumiza milioni 3 era wano Uganda wano wali chip wano wofune kifo kya chip genda mu kalulu ka Western Uganda okategeere toweza sente zitegeera ng'ojja mu kalulu yes how kati muwala wa Museveni muwala wa Kuteesa ne Sodo muwala wa Kuteesa ne Sodo kaganye okugwa kaganye why these are giants soka tumeteme Sodo brother wa Gundi muganda wa Museveni direct oli Gundi omuwala muwala wa Kuteesa yes alina biti ebintu gwa anti kati tegera kiriwe kiti ya abantu abo babafuna mu omukizo nze nzira ku side era ndi weeyo nze nsala mangu eddiiro bagamba omugezi yenna asala mangu ki ne kankunyumiza ka scenario soko onyumye Sodo muganda wani wakaguta Museveni yes kati ate mu Kuteesa yazaala ba twins otyo kati muwala wa Kuteesa ono avuganya mu sister we ye mukazi wa Muhoozi kati ono muwala avuganya ayita Museveni taata soko okaddemu Kuteesa ina ba twins avuganya ono sister we ye mukazi wa Muhoozi sister wona avuganya Charlotte ate nawulira Muhoozi ate Juliana nawe togatta munnyo mu mata twogera ku bantu ba importance ato Juliana alimbira Julia yazalo omwana muganda wono sisi tata watu manyi yazala mu ghost bamusiba ku Muhoozi nenda sebo kubanga tigwesimo ogamanya abantu bali tebayinza kweteeka mu eyo jina Juliana gwe yazala mu yamanyi naye ka mukazi wa kuna tuddeyo muwala wa Kuteesa muganda we yafumbirwa Muhoozi yes kikyogamba otyo kati ate mu Kuteesa ne Museveni baludde baluki baluganda sente bonna bakola ki bakayina kakati wano omuntu yabadde misfavored nabuuza abantu ani asinga chance ntono anti ono muganda wa Museveni direct oli just oluganda lujja lwa Muhoozi kuwasa which is mazzi kaba mazzi oyo Sodo talina chance eyitamu ngale muganda wa musajja ate Museveni agenda muyamba atya kiringa kungamba mbu sale muzeyi tasobola kuyirawo mubiri sale nayirawo mukazi wa Muhoozi nogenda anti kyegayi kati nogenda mu argument ne sale nga mukayandira ettaka Museveni awagirani awagira muganda of course nedda golo tasobola muyiwayo twala anti nkubudde circumstance tezimuganya kuwagira Sodo ziriwa zennyini kati yetabe mu kalulu Sodo ayitemulaba abantu okitegedde nti okuba muganda wa Museveni eri Sodo si advantage mu kalulu kano ate kati kimwongedde miggo sekate mu business eyo Museveni bamwagala nkubulidde Museveni president tayinza kugenda yamba Sodo wadde muganda we ayinza kutuma ate batuma bajja kumubba ayina tuma butumi ate banatuma babbe sente just in case katugeza akikoze
naye emikono gye giri tied otyo wekitegeera kakati giri tied naye ye kuteesa politician kati yalina ne sente asapotinze muwala we era muwala we asobola okufuna semusapoti okuva ewa sisita we mukazi wa Muhoozi ate Muhoozi asobola ostopinga jjajja nti va mu bintu bya mulamu kati atalina advantage nkubuuli atalina advantage yesodo wulira isima toyinza kuŋŋamba nti oyinza okuva mu muganda wo n'owagira omukazi ayeeyunze bweyunzi ku muganda wo oba okitegeera nti makdo gezo wasa omukazi Faruku ajje n'omuwala awakanga mwana mujja na nnyina ng'olinawo omuganda wo omulenzi olutalo lubalukewo olaba obonowoleza muganda wo omulenzi ng'omukazi owagira omwana oli okugambye oba tayidi n'owagiramu omwana omukazi gwe yaleeta obulesi nkubuulidde ate ekiro bojja sula mu ddiiro onoosula ne mutabani oluganda nga bagamba obuganda wano bagamba nze nkubuulidde togendanga ku bataata ate bataata abakuzeemu tomujjanga ku muntu yenna gwasula naye n'abooluganda era wulira nnyo entalo nti omukazi we yajja baganda bino batekinga ki over abamusajja ne bakola ki tugende mpola nkubuulira mu buganda wano bagamba oluganda lukusingira omukwano so gw'omukyala nkugambye Faruku gende wa muganda w'omulenzi oyingireyo obeereyo osangeyo muganda w'omukazi muganda w'omuki w'omukazi nga nawe oli muganda w'omuki w'omusajja kati gwe muganda w'omusajja oyombe n'omuganda w'omukazi omukazi n'omusajja bakomewo ekiro basalewo nti wano ababiri tebayinza beerawo waliwo alina ovaawo olabe gwe banaalondako ekiro ekyo banaalonda ani gwe Faruku muganda wagwe gwagenda olonda Faruku kati kiringa kuŋŋamba kati wulira isima tuze ku sodo neono yekizampu nkugambye sodo muleeta omuteeke mu nnyumba eno balwanye ne muwala wa kuteesa olwokuba muwala wa kuteesa alina oluganda kuki yawasa Muhoozi toka Muhoozi ayagala sodo amwagaza ki is just a brother tatawe and is just bano bayinza omuno omukazi ayinza onnoba lwakunyiiza sister direct oli abeera taata we direct yes ate asula naye asula ne taata we oba asula noono okusula omuntu gwebaka naye omugereganya ne gwosanga mu kkubo kati gwe kyogamba Museveni bakuziika wamu oli muganda wo direct toyinza muvaamu lwa bintu bino naawe nkugambye ekintu kyotazanyanga nakyo kyekintu ekirimu magnet y'omukyala position Museveni tayinza kukuyamba ng'oli mu buzibu ng'omuntu gw'oli naye mu buzibu alina oluganda ku Janet Museveni aba takyayinza noga ati aba musiba mukole ki naye senga mumata temubaamu kikwatagana ku mukyala decision nyangu okukola ki gwolowooza lwaki amagye gagenze sabiti yagenzeeyo bonna bagenzeeyo teri muntu ajja kukulya waayo sabiti wano zino matters sabiti ne bw'oyogera wadde okyola kakugamba shut up Museveni adalina okwetwala ye yennyini nti sodo ye is just a brother to the president moso tabadde tamanyiddwa ekyokubiri bagamba alaidinga ku femu ya Museveni bw'ate akozesa nnyo simanyi kintu ekyo wekiri bw'akozesa nnyo erinnya lya Museveni anti era kati ani gobadde omumanyi badde simumanyi kuva mu 1986 nga Museveni tumanyi ali yekka naye olwakupawa abaganda obalabika nze nali simulya ku sodo nzeeyi simanyi Toyota kati Museveni alina obuzibu abula okugamba sodo vaamu nkuwe oddeyo mu bizinensi zo vaamu okiwulira naye ne soda akitegedde nkoyo ebyokulejja n'okkuba essimu disi ayine kati ayagala sente ayina palamenti ekuyamba oba protected eki kyebaagala power mukama katonda power sente weeziri ate sente ye power naye omuntu akoowa okukuba alagamba akoowa okuba amasimu can I speak to Faruku secretary omupya nambuuza who are you do you have appointment tinze muganda we do you have appointment does he expect you kati awo nojjako essimu kati yabikooyi at least kagende mu parliament abe nga amulaba mu seeke direct wali meeting neweggwa baba nakyegamba akoye okuba esimu baba tamufuna awo nabajimu wezi obugagga bayina byonna bayina naye akoye okulabira okuwulirira eno mu nkuubo akakanjira mbeera mu palamenti kasitani tumwine gyali webiri
So kati mugana nga tuva mugundi olutalo lugenda kuggwa lutya olwaje olwa Sodo ne Gundi bagenda kaddama bagenda kakola akalulu bulungi Sodo bamuwangu kati mulaga kifaananyi kyeri eri bana atwagala laga ati muganda wa Museveni awangulwa pate endala muziraga kifaananyi tuziraga nti pate abalwana mwabajiro abayiyo omusayi mwabata respectinze covid tuli bangi ati owulira omanye ekitofu kiri bwe kiti sensationalism agenda kupikinga pockets ezalwanye but on general percentage oyinza okugamba nti akalulu kagenze buki bulungi kozi tukapimira muki mu percentage kubanga NRM is a mass party yakoze okulonda kwa Uganda ki konna era wotunulamu buno bu just pockets naye lwakuba kati tuli mu sensationalizing tulina peaking awo abadde bu fight ne tumakingawo nnyo ki naye ng'ekituufu kiri nti NRM yakoze okutegeka kwabadde kulungi on percentage malonze bulungi bintu byama byabadde ati kasobanga buli gyolonda tebakuvuganya ate mwe gye muli tetubasanga muli ba Facebook simanyi nawe oyina ekifo waliwo president simanyi prime minister mwewe mulize bamwe balipota Gundi Fina yabadde complaining anti baye bamubbye Fina masanyalaze omuntu gwe bawangudde omusuubira gamba kifaluuku toyinza gamba nti embwa yalumye omuntu nti mawulire omuntu yalumye embwa kyeki what did you expect to tell us Magogo yamukubye akalulu Magogo omubbi wa ssente ezafufa ali ne bali Anita Amongi sente weeri Fina masanyalaze how much money do you have with your husband most tabadde ku ground mu budde mu bumala muziroji kati abadde ku ground jali taliyo Magogo awulikika Magogo mugezi ayagala fuga fufa nga atali ne mu parliament kyamazo yita so NRM katugisabire ebintu byamma mu bitereze lukutano oyo temutunula ku lukutano mwamutaddeyo lukutana twamutaddeyo si wakubanga yakubye omuntu teyakubye naye no time nkugambye ya justification eri president tekayo kulukuta naye kayise na manju naddeeka naye perception gitwagala ntimo agenzeeyo kati gwe webuuze gwe atali lukuutana oyinza otulema wetutwalidde lukuutana sentolo za lukutana taina alina is a decorated lawyer olabye abamuyimiridde naye twagambye gendewa gendayo kuteeka perception mbantu titewali everyone is a content of a prison make a mistake naye muzee yajje kyaddondo nga ayagala kola mitigation zezo kubanga ne Museveni yabadde ngaali populistic obululu yabadde TV speaking buno pocket obulwanye kati nabeera nga alina predetermined mind okuteekawo eddoboozi abantu baliwulire nga leader n'agambirawo kirukuutana must be ne president tosobola kugamba bwotyo kuba lukuutana video eriwo tannakuba ku muntu yagula abinze emundu ku mugundi we kati temunamuwa defense temunamanya position ye mumutaddeko nti attempted ki mada so president yarashinze out kweyo tweet naye nga yaharmonizing ebikebiri kubanga eddoboozi ya Museveni weyijja libikka biri airport omusajja agamba nti agenda gigula tentatively 3 months agalewo 1 October omanyi mu Africa bana bagamba obulwadde buli like okuba ku climax mu Africa kati mu mutu alabina ebintu bya Magufuli they are always adamant leaders naye nga tebo bafa kuki ku office bazira kwanga abantu Tanzania bafiira ddala obulwadde obwo naye nga ali just ki adamant anti ali adamant kati mu ne mulowooza Museveni wa mutima muki Mubina Museveni ate yali ku real loving abaki abantu kakati mmwe mugamba biki first of all Uganda we don't have people who travel enyonyi ne wejja nestuka nzengendera mu nyonyi ze Uganda abatambolinga bali bweru baveri nga bajjeno kati sega baganda bafe bano betuweereza wano kati sega betupimanga abantu betutekebedde ku airport abazze ku 215 balwadde nga lwaki tusibaawo fene tunenge tukozesa airport mu Africa we don't travel omuntu ava mukono n'agenda ejjinja tewali muntu alinya nnyonyi olaba mu na Uganda ne bw'omugamba nti ennyonyi okutwala ekigali ya $10 akwata amafuta n'avuga n'ayita simanyi katuna simanyi bali mu dola bina era ne woba nga keremu eddayo abayingire Rwanda bazungu so to complaining mpola ku airport tekwata ku Uganda gwolabyeko nga egaddwa walabyeko ku bantu abadde demonstrating over airport bali ku mabaala na masulu na mabaala
kubanga they don't travel. Kati gwe totusibako airport fe tedinye tufiirwa mu airport kikosa baganda baffe bana abali ebweru naye babeereyo bali mu so mugenda giggula emyezi 3 tulabe senga abantu abayingira tukizuula nti era mumwe muli abasinga bajja balina covid-19 why do we have an airport we close it our airplanes mpya nga tulinda further notice tewali kyama because they don't travel wanookaba travel mutwale okukola obwakadamu nembayiwa mu nnyonyantu 2 nabo balinyemu they don't travel kiringo ga nti bannayuganda bagende balambula ebisolo people don't go ebbanga lyomaze wano mu Uganda nyinza okubuuza oba wali ogenzeko ku golf course nogaa nedda Africans have a mind nti ebintu ebirungi byabagwira Africa have a mind ebintu ebirungi byabaki byabagwira Faruku ne womuwa emiliyoni 10 lero tayinza genda n'asulako ku Serena as a pleasant way of being happy agenderawo bugenda nange simanyi bali tukirire mulungu simanyi tugende tukuba omupiira simanyi tusibe betting tebanayiga self treating ku bintu birungi byabwe. If you count how many Ugandans have gone to Serena for a cup of coffee tebaliyo eyo mind ya muki omuntu omu Africa no omugaya nti Juba gendera mu nnyonyi yalabange Juba kumpi asaana avugewo so ennyonyi ne wezigalawo tolera ba demonstration ya nnyonyi fa abantu bonna babeerebwe lumunjulira woba ova Uganda ngoddayo e Europe omutto gw'abasatu ogwebakamu wekka to wa business class taina kyakusinga wana wabasatu toba bantu nokyusaako nodda erinnya ye Dubai ojoka kasa abazungu be bamanyi traveling fe tetunnategera traveling kyeki tuveeyo tugende ku kusegirinya segirinya nkuulidde omukalakata mugana kalemera nkubidde esimu nangamba wayi isimu ate segirinya amukoze eki kalemera ino tegeera segirinya namulabula kalemera byanyumirwa ebyo byayagala kazoma mukalakata ba people power ebyo byayagala segirinya namugamba nga segirinya factors however much you want segirinya do not favor you or you not reading the signs segirinya ne yepatika omanyi waliwo kye tuyita overzealousness okitegeera bakulabula balabula Napoleon wano mu Battle of Waterloo totwala abajasi bo Russia obudde buki bubi ng'alina overzealousness n'atwala abajasi Russia Moscow teyazza n'omu 8 generals down Napoleon ng'awedde kaka ne segirinya bakamuwa ekifo mu State Council Public Health Kampala, that's a big position. Obwa kansala segirinya bumu allowing to go to people na kole no vibe update kigamba segirinya you what people want you okusigala ku bwa kansala a little bit what more kubanga ne matters ze nyini zeba digesting mu parliament tojja sobola zati chuletinga buki bulungi wano mu State Council obudde okitegeera nagana agendera ku overwhelming ki social media response MP Kawempe Nozi MP abo bonna bagenda okwesimbira ku guys ya popularism ku Facebook abakazi be Medi awedde kaziwe Bashir awedde tewali muntu agenda mulonda anya Bashir wa amani golowoza tewali agenda mulonda avuganyani ali ne Munyagwa Munyagwa mugagga obulusi bw'abaavu si bwakwewamba simanyi ndwadde omusujja ndikwekike simanyi ndabuku program ku TV no ba Simon Kagwanja nabasiba besimba obayitamu bagala Joyce guno gwakubiri ojiwa gwakubiri yazeemu bagendera mukuba so oyinoba n'akasente oyinoba ne sente politics is money has never been for poor people era abayitamu lakirengo oyisemu by that chance of segirinya batono tadda bawaluswaka yakomyewo waluswaka teyakomyewo why wobera mwavu every position in parliament you are going to answer yes kyekigendererwe yes kubanga ogenda kujja oli mwavu nga kuteesa yayagala ekintu kiyitemu ng'ate yayogeza wano yes ayogera na facilitation atajja giyitanguzi kati gwe segirinya waffe toligenda ku committee yayamba abantu kati Munyagwa ina sente golaba kyatula mu ttaka Kawempe yonna mu covid yateekayo Munyagwa keyaza ebidomola by'amazzi gw'omwetekeko oyo Bashir yagudde dda akole program bwe buno simanyi bw'asomesa byabe kulwanyisa bya Russia bannayuganda babyagazaaki
munayogera ku bigudde simanyi walalasa alina program waliwo omusajja edda gwe twawuliranga nga America erwana ne Iraka ng'ajja n'atugamba nti baguze emmundu ekuba essasi nerikunoonya newo bamubantu 10 kati Bashiri byakole. So olinga ngamba nti Bobi Wine yali mutuufu okwata Latifu because Latifu alinamuko namufrontinga kuba Latifu ndaze poster wano nga Latifu ndabanga anti dynamics Bobi Wine kati ali compromised yali alimba abavubuka nti geno generation tutwala abavubuka bato fe tulina okujjawo ki Museveni. He has lived to testify on that contradiction yeganye. Why? But numbers as in a constituency mukono aina ba mobilizers already. Okitegedde akugamba Bobi Wine nze nzija kweno kuki condition noli waze okitegedde itegeza Bobi Wine oli compromised tokyali kuchaga nti ba youth sibo oliko katali kuba youth kati segirinya taina cha providing apart from update Latif are providing ebintu ebi biriwa bina aine somero otyo omuntu aine somero yes above 18 omwala west 5 abanemya kemeka balonda abazadde basonyiwa fees bajalonda segirinya utainawo tainawo aine somero asobola bba wakolumu banabira room mwe banabira obululu okay pasta chendala perception ayinza bajja sigawo kalumu bagaye nupe good office ekyo nacho segirinya laso akikola anaba wadiro asula mu kisenge na dira ate wana take office dulie kyamujja mu kaloto wakimanya yes ayino kola kati kubanga ekintu sente ne balatifu sebagala balina sente bakamiro tebagenda muwa kadi nze bambulidde dda kamiria tebagenda muwa n'okulenyisa sente bali bamulemesa bamusa milioni aga ana nga bakimanyi tajjakkiriza chovola yakoze parallel office n'atabayita era yonna eyo office yabadde mbantu bali disiguranto dimabike mukaku abedi bwanika luchamuzi bonna bagendo liberinga be babadde wali nze kubulidde liberion center yes nabalabye gundi ye muwabuzibwe oyo yali yesu president mukaku yes mukaku baziba kola pate noyo kibalama yakola pate tiyakola ekyama kwesimba kubwa kansala. How can I be in that party nge yagikola pate president ekifo kyesimba kubwa kansala ate naagwa nakola apiru nayo negana Kamilioni yalese barebo barebo be yalese barebo banu yes agenda kola mukaku alinga bamugoba tokitegeera abantu Kamilioni yategedde obunafuso buli mu banyanzi ku office nkubulidde kakati milioni 4 Kamilioni agamba kwata anagange gano nyimirawo n'abantu bange negabera mu ki mu saturation okitegedde kati Kamilioni okugula office kyalaze dda nti agenda kwesimbawo no matter what independent oba mumuwadde kadi wate mukoze eki ekitegeeze Kamilioni ye yategedde Bobi Wine has disowned the people power because of what nope chances nyingi ngaye Kamilioni aludde nga live wa Bobi Wine tayinza kwagala Bobi Wine abenga yamufuga kirirayikire nnyo ti Kamilioni agenda gamba abantu mumanyi abantu bagenda ga Kamilioni ebya pate bya kiyaye tudde mu people power yachi yaffe tusubire Kamilioni okwannouncinga anytime from now on people power njitadde yes atakati bamaloga bakadi atobo china choliko tewalabye luzono wemitiyana kedda yali mu DP Miss Economy banga bamukubya akalulu wamwe namugamba Miss Economy abadde yepankira mwenare mwe deta gwo ovuma abantu gwo yagala okwange ejinga zake gwo genda okwesimba siwe bikola bange bamukubye toyina sente kwata sente zo bloga bakolera omuki omulimu naye ate kikusudde emitiyana nze luzinko kimusudde kwenge ejinga opponent wo nga yetakuddamu post zo nyingi nyo ovuma zake namulaba okiwulira NRM njaye nnyo eyinza n'okuba nga yekolagana ne zaake kati teweemalaamu nnyo kati weemazeemu bakube akalulu oddukiddewo mu DP kati abategedde truth and justice Economy ngawonyebonye muganda wange ngawonyebonye chamani wabalina omanyi waliwo ekintu kyolina oyiga mu nsi eno
nakigamba juzi bakwano bange Madrat and Chiko ne mugamba omuntu wolaba Madrat and Chiko baba Bahrain oba Mariachi olabanga afune sente ez'obwerere naye buli wadde emabega n'ogezaamu ebyamaliye kiwotegera nti aba ku mulimu kati ne ku bloginga nako n'okwogera we kuli kati yaluzi engeri gye yeeraba engeri gye yeetwala yagamba bino ebya Facebook bayisima balina magic ki ndyadde eyogerera yayogera kasalabe kya ne bimukubya enalemu ne mumuyiwa you don't engage your opponents gotenza alaba Lukwago nga engaginga kamiliyoni kasobola neoza tamwengejinga ayina faction ze ziyite no nezikola ki kati luzi oba bukopi oba butaba na sente simanyi tumalirize kamiliyoni ye yagambye kanzigule office era Uganda Police ne mulekiriza nagula office kitegeza kamiliyoni alinga independence oba kyetwala basenyonyi tebabaddewo wayini teyabaddewo tebannagamba nako nti as noob we have opened up a branch at Valintuma. Wanachogera. They are not pronouncing themselves because katibategedde. Kamiliyoni waddalu. Taiza gumikiriza ya Bobi Wine nawe. Baludde nga kati wano mu bya leadership tubayita ba contemporary. Ojuka Kamiliyoni azeye kukwetiriza ne bagala Kamiliyoni kala bbiri najjira mu DP. Kati ate abantu batandise okuba convinced ddala ali mu ki? Mu people power kuba bamukubyemu kulabba ki bullet ebagiyita birthday kati abantu bonna bagendo badisa disgruntled otyo nkubuulira mazima 1 balina office otyo ebali ntuma 2 bugwa abadde agenda okwesimbawo nga kyosinga okwagala ku Bobi Wine ye magnet yeyo sika abantu tebalina doubt nti ne Kamiliyoni asika abaki abantu kati wali doubt goinawo doubt nti Kamiliyoni tayinza sika abantu Kamiliyoni asoba sika kati bamukaku kyabadde baagala ku Bobi Wine babedi bwanika basobola kifuna kuki magnet Kamiliyoni agirina kati what do you do librand ogamba abantu fete tuli mu nuupu ebya pate twabigana tusubire mukaku tusubire Mike tusubire bwanika tusubire Kamiliyoni noko announcing ekipya na AC twala bonna namulabye gava yavayo mwenaremu governor advisor yavayo naiga governor abonye ya wali Kamiliyoni namulabi wa Kamiliyoni yes oli mwana wa Kamiliyoni kati atave mutata we namulabi ku kitebe babe bagula office yes namulaba wenare kati chegambe Kamiliyoni is going to recruit Leon Island tugere tukole egenda kudda ku bali ntuma kubanga his plan now. He has been under currently studying Bobi Wine. Yeah. Because toyinza kuva ku munno. Kakati naye Kamiliyoni ayina ekintu kimu kyagenda okuzza people power. Ekitali ku jukira mu kugitunda mwagamba ya buli muki muntu. Kati saawa eno kadi yasasula. Kati ate okuyingira. Kati bo bagenda kukwata sentiment z'abantu babagambe mwana people power tebyali mu ebyo. Batuyingizaamu n'abalala emikisa gyaffe bagitiddewo nga tetunnakola ki mwana musajja Babyloni so afuka independent abe asigale ku mulamwa anti kyegambi kati confusion egenda kujja Bobi Wine gyafeesinga yo gye nagamba time nti abaana bagenda tuka beesimbewo yagambe ndi wa people power kubanga kati Segirinya yakkiriza n'abantu bonna bakkiriza nti Segirinya asinga kidandala ki amaanyi Segirinya asobola oyitamu ng'atambuza ebifaananyi gibye na ba Bobi Wine n'ekidandala yeetaaga Bobi Wine ku eviriraale kati ate ekyo kiresa abantu bangi nga bali disappointed kiki basinziriddeko okumma Segirinya ne bawa kidandala national coordinator owammwe yabayamba ku statistics n'okugatta numbers mumwetaaga Segirinya diploma gye yakola ate yali avudde ku radio ku masimu nawuliddeko simanyi Segirinya siye Muhammad simanyi ye Richard abana ku social media bannaye Richard owawaate simanyi yabuuza nange Gulikisa yalutambuza nga Segirinya ye Richard kati bajjo ne mumume yannakawa n'aluluma Segirinya siye Muhammad
nkugambye mubadanga akuba amasimu bulaka meiro kati bagembu ye Richard people power we to appreciate ka start gati olabiko bamaze ku disappointing ayo basokayo disarming kati bone basoka bakwogera kati bagambye dot Segirinya ye Richard tetsa mwesiga ye Richard ataga Muhammad si musiramu ne wotuna Segirinya teyeri nanya kintu kyonna laire wallahi omuntu omusiramu ayinenge jalide tinga nebigambe Segirinya ne wali kola up de tali kola ko ngali ku masjidi kati awo ndoza babigasegase no siri chadio nyomuza gulix neba naye okuba amaje amavundo omusajja we bategedde nti agenda kuva agenda vamu kali je bakoze mumukubire ho gatanali yayitere kati this army kali je bakoze age Segirinya Richard kati mwipote okunyigira olwata veyo ga defending alinya Allah azajja balwana entalo alifa chekigenda maso Khalifa anonya sente za studio tayinza wangula kalulu tayinza wangula Katolo Bwama alina milioni 8 olwa kalulu nze mukwano gwe 8 Khalifa teyalidde kati abo bagenda vayo lwa ndugu Museveni takyagula ogenda vayo lwa busungu Museveni tagula kati awo nabola bamivule Khalifa agamba mbutoka woyo fala muzeyi yasinga akalulu toka wa fala chakano kalulu yachuza tiwoko fire sente mumwina sente amazemyeze mekata yimba badi character yakoze luyimba nachuko lwa shiba lwabadde nga lututumuka covid yaluzise lukulu kusenga mukoka ate si lwa sente ya mutwalo nga 5 kakati ina sente yetaga kalulu so Khalifa ayina okuba yakyuse yabadde disappointed way yabamumye kadi naye abaana abato bagezi yatagenda funa kadi take out stress either just sent ku Katolo Bwama akubuying out oba otise bakuyite mwenda ali Katolo Bwama yamwada akaja anti bye zezozo ka factors naye Katolo Bwama agenda okuwa ng'alaba ground oyinawo ogitute neddazi Khalifa abu ground Khalifa tabadde wasi okujja ye katali ayinza kuba kweralikirira lukyamuzi Khalifa tabadde kuguma era lukyamuzi yabadde nga aline era Katolo Bwama ekimuganya ne lukyamuzi bagenda muwachi kadi kati lukyamuzi gedde wa kamiliyoni lukyamuzi yayinza okugeza ku brand ya Katolo Bwama one factor you must realize about Katolo Bwama he doesn't need introduction two asesa abantu nga bakamulaba aba walidde isi ate ndali ake Katolo Bwama chali wange ko lunana kwendi setaga kuliye wa Katolo Bwama jendi otyo factor chi Katolo Bwama big brand wetaga mu introducing not at all Bati ku time eno ate wali yendala babyo wali kyakoze Khalifa mu time babyo ina ataina kyakoza abantu kwesimbawo kyekyo kyokka kyakoza ebigambe biri ku Facebook bagamba mbu yalide taina muwadde sente nale mutikyagala sente yakoma kufe kyekyamu kyankudde tagenda kuyitawo totegera primary Faruku neyeko nakubasama ate okola otya owai ogenze womuwala omukonkonyo omulaba jali netakulawo because oli muyimbi munne nasirika busirisa bikyamuyamba ki yayimba okuyimba kumuyamba ki bobanga tewalide tonza kuba luyimbo olwo gusirika busirisi ogambe ndi omusajja nyimye kadi izelo bibaawo ate bwosirika oba okyali relevant so oba olina kuvaayo yogere oba olina vaayo goloza senga bajjo yasirisa ate senga bamwaga kyekiriwo kati otomulaba ku TV station mulaba tuveyo eyo tuyingire wano wa Bobi Wine Bobi Wine yabadde mu kooti mabirizi twabadde ku kooti yemweru Buganda Road ogwa OTT ne bagwemerezaamu nene bamuwa ekipapula tajja kuba akola ki ajja n'enyanza politics bwatyo kyenagaba gwe buli wofuna bbeeyi toweyibaala yo government ingezera muwe bbeeyi eyo yellow card kati akalulu kagenda batensi tuka February bakuyita Arua owaluwa agwongezeeyo bakuyita Arua novuga awa 7 notukayo notuula ne bagamba jaji tazze wancha ncha ku ssaawa 4 n'atuuka n'agusala ku 6 n'aga Adijani noddamu novuga olugendo kilomita 6 oba otuuka wano ne bakuyita Wakiso kugwa Mabirizi notuuka baga Adijani no bakuyita
besi gy'akyagenda mu kooti walondeze yatuukamu n'agamba sida gavumenti nga yeekyayi bo bakuyitira mu mateeka muyite ekibuli ate bwina okujja muyite ku CID ate booganda tawa abantu mateeka kitiibwa kati bagenda keepinga Bobi Wine mu bintu byakola ki wasindikayo mutwe era gwe twabadde naye ne selector andi abo nabo babadde ba victim mu bwotiti tulowooza babasindisi baaliko kakati bagenda muyita embaale oba ogenda emukono nga bakuyita eggulu okitegedde gwolonda bajjaji kale tuveeyo awo tugende UCC egamba gwakulira babloga wangamba gwakulira babloga yenza abakulira bonna si be Kampala babloga batono bawa botwalira bonna aba abroad okuva ddi mentioninga bamezaya balita kagwa bapenge bonna bakakensa yenze ka blog yali ajidde ku appointment ya president waliwo kwaba yali atudde n'omukulembeze yamunyonyola ababloga bakola ki mezaya yajja appointment ya Museveni yayina ya Kiwanda yaggwetya nga beekubiza ebifaananyi nze nzekka natula ne president ne munyonyola nga ekintu kimubulanga nakyo kipya gyali muki Museveni however cabinet ye yali emaze otegeera era natuka mu State House bino ebigambo mbibagamba nagamba president cabinet ye yonna efollowinga nze nangamba waakya nayita aba AD be ne ba secretary ne bajja n'ababuuza ono mumumanyi ne bamuddamu mu Lunyankole ne bamugamba n'ogwo ogushiija gututwalira data muzeeyi bakumanyi okitegeera nti natuka ne ku State House ne bangamba isima toyina tabbo bali abalala bajje tubakebere abantu bagenda ku State House nga muntu yabatutte isima ngenda na convoy oyinza obuuza ku Governor S nga tannasala ddiiro okitegeere so president ampa obudde namunnyonnyola n'atuwa ensako ya mitwalo aga Trump otyo Eddie Mezaya n'anyiiga nnyo kati saa zino tuli bamukwa anyigira ki nti isima toyinza kubanga yego tukiikirira why yabesinga ku time gyamaze ku Facebook n'ennamba ennene zakola ki zayina nawa litakagwa penge baani bonna abalala bonna kati abo bonna bali under me bonna gwabatwala naye balina okukkiriza kubanga basalawo ne bakola regi ne bakuba amasimu manyi waliwo ekitongole ekitwala ab'ebulaaya naye tekitwala babloga kitwala bantu baki b'ebulaaya kati waliwo divisions oyinza osanga ministry of gender naye ngaate erimu section ya culture kati president namugamba ku babloga nga twetaga studios okwempawalinga abaana balala abanajja tukolenga annual party tukole awards tuawadinge blogger asinze ku influencinga tube n'omukolo omunene nga we guba mu Amsterdam next year gubere muki mu Copenhagen it becomes an industry kubanga believe it or not nga border wezatandika but bloggers today they get a lot of money one of them is me nze ndi very expensive tuwalina video zenkoleze milioni 10 okimanyi kati Faruku abantu olwokuba ekintu kino kireeta ssente twasawo twagala okyoganizinga tubeere streamlined kubanga aba media bamu bafeedinga ku content waffe kakati naye ng'ate tebagwa credit ne bwojja Uganda tebakuwa value kati nali njagala abantu tufune emblem nga tabo bonna penge aludde ku internet nze nasooka olaba penge ng'akola ebintu bino nga neewuunya so muntu musaale nnyo kuba wogatta enamba za penge ezakakensa ez'Eddie Mezaya ezaani okitegeera musobola oziguza World Health Organization nga waguddewo COVID musobola okuguza gavumenti ne mugigamba we are faster than all TVs kuba kakensa penge litakagwa Eddie Mezaya isima
ne basettinga 1 hour nga bonna batandise boogera ku nsonga emu teba tv ekola ki kati akalango ng'aka covid twandikafunye bayisa 3 billion mwafunako babloga tekuli ti wasigala kasimu kongo olikodingira abantu bebakulaba womala webaka nenga waluwazi tutte so I believe in being organized abantu bagene organizing na UCCA notegeera UCCA tegeere inotegeera nti abantu beino okugamba okuregisteringa zezino blog ziringa olaba banairo post ezi cheap reports netojja gamba muntu alina Facebook ye akedde ku machana ateka wali obunyama bwe nti nali kababa kino atekako data natekako live nalanko gamba isi matumbavu olikakadde sengo ofa nti ogenda mukwata you can't Facebook ye inezo rights kubanga NVD yali ku Facebook nga yo tedi mateka ga Facebook nkolagana yayo baji mute nga baji freeze nga baji kola ki baji galawo so no reason ngezo UCC imdowoza ne bad timing bajalowoza mubireserwa kwa byabufuzi ye problem abantu awano mwenna bali mu civil service ne muvumisa mu 7 bali kuvumisa UCC eri kuvumisa mu 7 atenga kyekola kya magezi to register but not now kati the timing is bad teri kiringa packaging kati UCC temanyi ku packaginga neruli era yakola ebintu ebimune jjako kubanga mwina history owo kujjako internet kati abantu will they believe you they can't kati timing ya yonna nyini UCC yenzi bunenga kintu kyayogerako kiki kituufu we need streamlining kubanga kikirungi muntu kumisigaidinga inspiring abana wrongly abana bagamba nawe mula fe tugamba nti Facebook weberina guidelines to following UCC lwaki munkuba dabo gundi ikisoboka kwale ne Facebook ina amateka gegoberera ne mu China iyo ngense ina byekola ki byegoberera nezine zaba walabu oziraba WhatsApp ina amateka ne mu walabu waliwo WhatsApp jetakola ki jetakola terms and conditions whereas baino kola amateka gali ntande munaga Facebook true okitegeera kakati kirala naba blogging ufune ekintu kyo blogging ekitegeera naye ku inspiring abana b'abantu ronguli nokera nowoza kino kiri ne kunywa bunywi mwenge ne weyambula ne wekola kino postinga videos za nudity bebye kisiru ebyo isima UCC ngatenna kola kintu ekyo erina kyeyambye kukuyamba abantu bano beyagala oteekako etteeka bajiwe sente erina kyebayambye omwana agamba nzagula data nzagula essimu content wange nzamukreatinga ate content wange ne TV nezimukozesa for free UCC onyambye otya before government erina kuyamba ku kintu kyoli obsessed about government ekuyamba okugenda mu ndongo government eyamba abana Uganda okugula bbiya mu ndongo nedda tebamugula why are they not complaining or to get the coach mugenda mazina viki sibasente zaffe it's because you are because government yo kastera bange kintu jo obsessed nacho ngate kivaamu kiriko okusasulirwa you will pay tax kigambe kati ba blogger twogedde batuwulidde ze babuli sibonna akena nalabya akena agamba nti akena bam narabi story mu New Vision nti nullified to be a president of UPC miaka kuva 15 akena alierimbika masquerade akozesa manyi ga tata talina manyi akena bebo benagambe riding on people's what legacy aine kaguta ayume kati nani akena no kumulonda mulira balonda respect yani yoboti tebalonda oyo abera wa Museveni bamumanyi Museveni yamukolera embaga yakyo bala UPC efudde nnyo wali erimo enale muliningi lwaki tevira oddala anti yoyo omwana we talina kyamanyi yasalawo Museveni amulabirire so kati kyekiddako mbabadde mu bukyamu bagala to revive UPC kubanga teri active ati kibaluma okugamba nti UPC akena agitwala muki mwenale brand ya UPC sijo kwera obukenzo twale muki mwenale bwebeviridde mba muyitaawo nga balina muyita mu kooti kuba mu maaso g'omuntu wa bulijjo kiswaza okujjako omwana w'obote oteekekaani otyo okitegere mu perception ne kati babadde tebayinza muwangula mu public perception yerira obote java era omuntu wagamba mbu
Faruku olwokuba waddalu nti nga taata we gwazaala yekka omugaano sika taata we balina amayumba ngaomwana waddalu omugaano sika kyogagwa ab'ekika bayinza okugamba nti kazini we oli wampisa nnyo yaba afuuka omusika. So UPC ne DP ezo pate zammwe? DP si zaffe. DP Bwanika yagambye nti enkumbi omugundi gwa yero omuyini we guba gwa yero kitegeeza omuyini gulimu NRM. Omanyi kati Abedi Bwanika takyalina moral authority engeri gye weesimba ku bwa president kati tali ku bwa kansala. Tumalirize naye Wyke Benda finally music aba music bade bagamba tetubatunuzaayo musically Wyke Benda bamuwadde ki bamukwasiza office mu butongole gwe nyine wagamba mbutasobola simaye biki kati iyo bagimuwadde office ki walabye ku office oba byosanga byoyoga babadde ku mistiro eyo office omuntu aku office atakuwera ku mistiro foma waba ya mwambaza namukwasa lwata mwambaliza mu office aba parliament baba wa office bawerayo kabira kantukiramu kichotegeeza lwaki teyamuweredde mu office tewali office. Wyke Benda talina office weri wali ku national theatre yali agibadde buno bwoffice obubeeramu waya za yero nga emmese ziyita office temuli wadde computer kakati abo ba Wyke Benda just ekigambo president kyaggwamu vali mu Uganda Wyke Benda yaŋŋamba waliwo olugambo waliwo wa ghetto waliwo w'abayimbi wa bloggers waliwo ba blogger kyaggwamu value obeera otya president nga tolina budget owulira nkayanira $300 aga dola embeere president fula akoze eki mbe ne budget extending structures nga nina headquarter mu Amsterdam mu Belgium mu London structures kola na sente mbe ne ba coordinator ne ba admin kati Wyke Benda oli president wachi do you have a budget? Who is your coordinator and musician in Kabong? Do you know musician is in what Chisolo? Oli president wa WhatsApp group mwalondedde Sindi era ne bukeera nga muwuma bagera tekamu billion 2 Wyke Benda akubuulya okeera wavuddeko ne ziyitawo ne bakuzaako okakasa ne muwuma mulimu aba mafia music industry bali ku billion 6 bazinoonya zijje bagambe nti 2 zagenze muwuma tulabe oba zagenze muwuma zijja bate zinatuka nga Wyke Benda bamugjeeko okakasa kubanga yakkiriza serving as a president without a budget ate lwaki tumukkiriza ku waliwo yaŋŋambye nti Wyke Benda tayinza kubeera musician ate nga yennyini yeetaaga kyegambye oli president oli mu competition naffe b'opresidentinga onootuukiriza otya emirimu Sindi nti no ye vice president anaakwatagana ddi ne Shiba nga balaivole mulina londa Alex mukulu nange Isima olinga amalamu amaanyi ate gatya mumalamu maanyi ki yali akulembedde ki? Where has he been a leader before? Leader wa Mpaka Records. I like a drum music, dress, Kali music. He sings well. Even Wyke Benda. Bakamono ndakuba president yagereddeyo munyonyo kwoliddewo yogandi amukwasa sente. Sayiniza okulagira ddala nti wumba terina gyeraga. President ennaku 2 ali munyonyo ali ku sente ali entono zasanze mu office. Ate mbadde mu sente. Yazijewa. Benda afuna sente ze. Etegeza yakutte mu business ye n'alya capital. Wycliffe tugume afuna sente. Yaŋŋamba alina directing simanyi event si twogera ku presidency. How did he go to munyonyo? As a president eyo kugira kwekulisa. Yatutte sente zaffe ziyasanze mu office entono yazijjewa is accountable Wyke Benda yakoze kikyamugenda ko omuntu yakafuna office ng'ogenderawo ku holiday. What are you celebrating? Music ali bubi tetuyimba. You just have to give us speech and motivation. Why are you going to holiday? Yajjewa sente utaina ate nga tubadde mu covid ayimba Wyke Benda ne olinga atakkiriza mu bufuzi bwa Wyke Benda sikutege mukkiriza ng'omuyimbi nkuwa dynamics yajjewa sente zigenda emunyonyo ayadde ayimba yita sevinga emyezi 6 olabyeyo omuyimbi agenda emunyonyo bagravity bali ku buwunga bani ba Michael bakaaba
yali ku Munyonyo twakamulonda wiki zili zonna bagagade tagenda lwaki ate tajja sente ze n'agenda e Munyonyo nga litunamula tumalamuwa wa president. So obukulembeze bwa Wakibenda obulaba otya? Tebuna gye bulaga nze mugambye nti agenda ba president so as long as uma teyina budget bomine sidi bwe banawulira nti biliyoni 2 zigenda mwako okuuma bajja mujjako ekiro tutuuzeewo ka miliyoni oba omulala awo tukumaca tukuzeeko. Wakibenda jasobola obafuga singa tewali budget naye wanaabawo budget ya biliyoni nga 2 ajja tegeera nti gravity naye muyimbi ajja tegeera nti bamaiko b'ekyawa kyawada nenze mbadde ngamba nti komiti nimuddira bigayi ate yaba sekuritale bigayi si treasurer ya managing set bigayi anoonye miliyoni 4 ebyobwerere mu Museveni tulyoke tugaita ate music association ono treasurer mumuli kubya munywa isikuli muyiye n'ennyimba. Kati kye kirina okolebwa mu music industry kuba mutumala mu mazimaanyi tulina okujja ffe abatali bagamba tebali organize berondera mu WhatsApp group. Why did you call it a social distance meeting where all musicians there? Abamu north babadde mu east ne west where they in the meeting yabulondedde mu WhatsApp group sindi balimu nga abayimbi ana nesindi nze ndowooza batodde sindi kituufu okumuteeka ku gundi ku mutto ne kiba kituufu nekitala kituufu azze kugattawo kimubwa vice president alina budget sindi alina amaanyi agasoliciting abafundraiser alina emikwano emigagga simanyi ku show yennyini nga kwabulako wadde advertising pepisi simanyi obit wadde advertising obit yabulako vice president kyona atalina kyattracting power comes with the surplus sindi talina kyagatta shoye walabako basponsa kati kyega alese eki sindi talina kyalese ki n'abaddewo president mbadde mu malabudde. It is a time when you are approaching 40 you must attach yourself to something either God either byakika ku myaka ana when you are approaching you tie yourself somewhere and you leave a position of a president of an association ogera ku bwa kansala kitegeeze teri kintu sofi mwali naye gombe sikyo nali mwesi wanu ngali mwesi 6 shekat yali muddi wa dini nyine bayabula ense kuba amaliriza afumbiddwa samugo so sofi yasulawo office ajiwadde bagundi nagenda ku bwa kansala nasula bwa president nagenda ku bwa kansala wali ku Bativale Musanga wagenda okwesimba sindi ogambe talina ki talina ayina ki does Sindi have rich friends okola ki okusaponsa okuyamba woman kati munaye isima mukwano gwambire nze nkola association mbira ajja kujja kirumira Miss Kigundu. Yes, do you have the magnet? Do you have the ability to organize musicians? Benda yabaino chikola ono ye just gundi amuyamba mumyuka bu music benda bombi ne benda combine kandi benda call musician today abayite encha ba musician ba bebe kulu abasobola abayite tulaye ku meeting ngate bamwayote walabyeko ku Twitter nge blocking that congratulations president. Have you seen anywhere on trending? Have you seen osinga bayimbi number genda ku Instagram ndageka abayimbi abali mu congratulating Wakibenda. Why isn't he trending? Hashtag congratulations president woman. Why? Tebabiriko babimanyi bya just for just. Did you see Camille congratulating Wakibenda? Bebe Cool. A pass. Nasim. Sneda. Ba producer ba Andre. Ba Johnny Bula kwa cyabeko. Kati president wabaki. Waliwo ekikyama tebabiriko tolina budget go wetume bitayito byo wabadde watawanya Bobi nga yitageto president because he didn't have a budget bwana wange Kid Fox yangambe jali Japan abera nagoya wagenda nogambo bali mukomera bwe bali bagambya akola ki alonda maji nedda zebu bamanyi bya moroka balonda maji emigono ngeweta jali ali fine yali ase azizaziyoni yali afiriddeyo naye nga ugende ebweru nzikiriza ogende ebweru ofuna visa namale banga nga mazofuna visa nga nkuba akayimba aka
aka Kid Fox wakaita zinunula omunako. Big up on yourself. Kid Fox bambe mazima akayimba kambezangawo nga bakaita zinunula omunako. Ngekwata kera ne kanyamba nnyo paka ku airport nali faniwo simanyi boliko maongo mazoldo ndamaji yakikuba ayinamu atulage nno nti ayinamu bochi njamugamba muwe namba yo ensi nemanye namba yange bawasanyuga meisima wali kayimba kange zinunula bali bamwerabira mwogedde zinunula atatu bachata bachamujo nimechoka gobago bamanyi zona zisewo video zali za yero abantu tebakyala abintu bali ku vicho oya Bobby Wine yamugoba bwo kuba kapere ne bebe kulu bavuma omusajja awaliwo ekyamutuukako lunaku lumu Kid Fox abali ye makindi ate wali yamukubira amugamba wewe baledio bali wano nini ewizo aledio bocha ngabatya ngatawo yakuba dakapere akayimba nekakola ki nekayitawo nali nya boda najje makindi bayita yani Neverland natuka olina mtwale wa radio ali kingisanga babematira kaledio kava nekagamba abesi bakuba radio baba bakapere business fuluma kino makusudi nala fuluma wallahi ndio mtwala bobinyo naye big up on yourself wa oli Japan nga wachikuba abera nagoya chemanyi ntino yali musajja wa realist wa kabi yali wa amanyi very nice Levikson Levikson na wala bayomba ne Laneke Levikson leka twekolezaako bintu bya kisiru biriwa newankubadde Levikson ofunyefunyemu ku femu tolina tukakuleveza mmotoka gye Levikson ayinalo Levikson atwale omala givuga neddugala amakala gonna gayero kumwali muwagira akakaji abale takavuga by the way yali yakaparking awo yomuvubuka ndomuyita wa muzanyi alinga Kenzo era munayogeranga Kenzo Levikson aina Kenzo namuliddemu akantu ka Levikson namuliddemu interview za Kenzo Levikson yasoma Levikson wa ghetto yaya Levikson nawulidde interview nga zifaaneza Kenzo I am not disrespecting any artist man and you know for me I don't like it I don't like a war Levi musajja ali upright yes naye ka interview nakawuliddemu olwa Kenzo nonyereza kusoma kwe nali akakaga nensigaze nga ine interview yayogera ya public sympathy nenda Kenzo mmaliza nga bangamba oyagala bwa president nente lwaki wazizze mmotoka kyoga toyina wadde ka sister ko buno obwa campus n'okawawolo olumotoka ayabada ino gizaayo lwaki no bwe bakuwanga ekintu kati abagikwata n'agiwanze era kyandisigale kimulumiriza nti ere mmotoka gwabadde nayo yagizizaayo amala negende womuntu ali yala negende wayera mani nzikiriza na byonna byewakola Levikson omuntu newaba kuwadde mmotoka ku femu yo nagamba mwana nange okuwa emmotoka kyankolera era kyamukolera wazizze emmotoka eyo mu mutima omutuufu nti ddala yagizizaayo mulo kasitoba nti katoyagala bwa president bwa gospel kati awo tuba tutegedde Levikson namubuuza nangamba bwaliko tayagala bwaliko bw'entalo zaabwe zirimu abasumba anti wa bujingo oli wa Ssenyonga Levikson ali mu ntalo teyaziza mmotoka mu mutima mutuufu nkubuulidde Levikson bambi ali abadde bwatu ne kasita yeyingiza mu bino kasita yeyingiza mu bino yellow feet ng'omuntu kati asaavinga bujingo okakasa nkubuulidde ne Ssenyonga bali bati Ssenyonga ne bujingo tebakwatagana Ssenyonga yewala Laneke wa Ssenyonga bujingo wa Levikson so entalo zaabwe babasumba bazirimu Levikson kubanza kyenawulidde nti Ssenyonga ayagala twala gospel industry ayagala gimanejinga era anti Laneke kati ne bujingo media house yagejja kati ayagala ateekawo Levikson owuwe kuba Laneke tabanko na hit song Levikson ayina ebisaawe make him the president you will acquire more funds olita China magnet attracting us ekyokuzzaayo emmotoka gwoki
anti kasita kyazzeemu interest nekiba nti Levickson teyazizayo motoka mu mutima guki gwalimbiramu ensi nti banjogeddeko bakwogerako ebintu bimeka batuba boogerako yenze wemba nakuwa emmotoka kyekiŋŋaana okugaa nti ensonga za Levickson nazibayinza omusajja okuwa emmotoka ate naakwogerera ninakuwa emmotoka Medisentongo tawanga kamiliyoni mmotoka ate asiibamu ogerera era teyayogera natuka nojijja ku Garden City anti ekyo kiryoke kibaawo naye bino byokgenda newe mubeera muganda wange MTN momo ogiraba egaba ki motoka MTN momo egaba ki aziye egaba biki sente ozikuwa tebayinza ziweereza mu basola ku mobile money. That one is different. What the motoka yange? What motoka? No sigala ngo. Bajimuwera mu kisaawe. Bobi Wine ya wani ya wakabaye motoka. Motoka ki? Togata ate mata mu super mu motoka ki? Eriwa. Bobi Wine ya wani. No bilani liyale mu atambuza boda nga bamu awa motoka. Bobi Wine ya ambassador of Firebase. Yogera ku bebe kulu yagabye ebintu mu public. Toyogera ku muntu atagala. Yogera. Hani? Bebe kulu. Teyayogera anti yayogera ne kiggwa choga bebe kulu waberanga bamubuuza nti producer loni aliwa ennaku zino yaddawa kimugana ogatabala wa ejali ali mu markex mu markex katango kisa point ya Levickson eriwete nti buli wo ogenda ku event Levickson amuwe motoka what are you talking about yes yakati gwatamuwanga what are you talking about nenga kyetagisa mu buntu. Yes, you are talking when you are never given. Omusajja yagabe mmotoka kankubuuze Levickson yali mu kisaawe bwe bagimuwa bamugamba batya nti bagimugulidde baba muwadde mpe bagimuwadde kyogamba abantu abagenda nga bagirabye bategera nti emmotoka gyalina bakola ki which is okay kigwe kale tegeza kiri kyamwogerako kyeyogerako dda anti tokiwawaza Levickson yakituwulidde ze bade sikimanyi sangala neke sikimanyi ono omukyala ani akigambye olabayo Colin eyakutwala Koni eyakutwala egundi ebweru asigala ayogera kyogambe yo janywera wayini kimugano gambo yo no mulaze yamuleeta ero ngambuza butuze no this is human being status tabakulimba taina watayogera era yo jabeera agambo yo no mulabira nze yamujjewa Uganda just because I don't get to know newe nchitegera chikwata butuze nevo modiza teronjogerede of course ensiyo nemanyi eyantwala yani yekoni Levickson yakuwa benzi muobadde Laneke kanji kudizo onveko kati wajaji mudiza abantu bakijja ontera neke yagabera ko Levickson motoka ayongeza yorugero kyamuvudde ku mutima yajimuwa mu mutima mulungi yajimuwa mutima mulungi yagambe omusajja yamugamba nti we nakuwa emmotoka ebyange nabo byaterera n'aba sponsor bange iwe byeyongera what is bad with that kyali kirungi nti Levickson n'agamba munawulira bubi so you gave me without kamala ku hotel enako ezo nga bakamuwadde nga takachimayo ngaavuga ki ngaavuga yalina Subaru yalinawo ne kati avuga Alphard yakaleka ku hotel enako ezo ajukire nga tanafuna ani yali amuwadde motoka Laneka agamba bwe yakamuwanga upcoming akuba cricket ovo bobogamba nti wampe motoka Namua yali upcoming by then kati afuse established artist by then yali upcoming omuntu okuba cricket ovo music wa wano ntie Exodus wa gospel rudenga abafuga omuntu waita Levickson upcoming abatakoze eki talimbye naye nga Levickson asinga Exodus talent kati ekyo kyamuleetera okukuba ekisaawe kuba nange siri mulokole nenjagala olimba lwa Chikibombe njagala Levickson we yeeyisa saate saagala Exodus kitegeewe ebinzaali saagala kati yataninga music around kakyegambye bujingo nga naye waatuuse nga yawaamaanyi baagala funza Senyonga bamukube balete organize ompya ku bwa president Levickson ali ku bwa president nkugana kajanja kennyini n'okulimbalimba musimanyi buli jagenda agala Levickson era omulaba okumanya ensonga za Levickson teziwera agattako nnyo we was disrespecting other artists oli mwogezi w'abaartist abalinde beyogerere bamoti bakopi bulayi baani boogere ye mwogezi waabwe tebamulonda akola neke yeronda yeka dictator kati agenda omuwolereza Laneke yamufunye era mugende kompola
kati wamula Laneke is a good strategist. Motoka yajiwereddewo Kaye. Kati wabeewayogera ku Laneke. Ajjawulira Kaye. Ku maziga ge yakabye n'ofukamira zirategedde Kaye abadde bubi. Kaye alabika yatwala 5 ku 10 kubanga Kaye bw'aba ayinamu ssente nga waaga ati yali mu UN. Bannange Kaye ayina engeri gy'asanyukirira. Kuba akabato ka kamiliyoni nga 17 15. Nera ani yali azimuwadde ama wisdom Kaya gundi alimba Levikson gabayo ku motoka ngala Neke tutegeere nti olinga Laneke naye nga webisitali nga Laneke yasinga omutima nawulidde mbu bujinga agenda muwa Range Rover bye byanti ebisuubizo walo ne beyajiwe South Africa nete bagivuga walo gye twalaba juzi ne mukazi wetu yajiwa abe South Africa bani chapter baga ati balina mmotoka yonna yabe jiro Kaye n'abasumba bayingira mu filimu tweyanza tuveeyo tweyanza nyo tweyanza egewote tubadde n'engana isima ya Allah kye kizimbe buli kimu kyonoonya ya Allah baganda bange bagamba nti baganda bafe aba Rain Brands and Fashions be bateekamu ku ssente bagamba basangaawo ku Busabala Road Luwombo Restaurant bakola buli kimu brands zino baziteekako eno ya Cleberson wear bakola brands zino eza buli gundi design yonna oba oyagala paint oba oyagala teekako sticker oba oyagala ki bakikola